wenna atanaba kubanga osubscribinga muganda wange genda osubscribinge nchidda mu gwe wenna ali interested mu waka gwe tuteekayo genda osubscribinge tuteekayo waka mungi nnyo gwe genda osubscribinge okwate ku kade bajja kuba bakuwa notification buli tuteekayo ekintu ekipya olikinge okomentinga ate era osharinge ntandise nakulabula era nga njagala mukitwale nga kiri serious mwenna bankuba kyeyo oba oli mukadde oba oli mupya muganda wange nzize kukulabula obudde nga bukyali waliwo olutalo olw'amanyi olugenda maaso wakati w'abankuba kyeyo ababiri wakati wa Usherkarma n'omukyala Don Asiya kinaddukibwa nti no Don Asiya agenda kubanga akubibwa mu mbuga z'amateeka olw'okubanga atolosa abaana ate ne bamala ne babakolako ebikolobero Don Asiya ne muganzi we Don Muhammad bagenda kubanga baggulwako omusango bagenda kubanga baloopebwa mu Ministry of Labour okwenyigira mu bintu ebimenya amateeka kwe kuli okutolosa abaana n'okutulugunya abo abaana be batoloseza teekako okubafera oba okubabba ssente teekako n'omwami wa Don Asiya okubanga aganza abawala bano kye tugamba okubanga abeebakako kino nno kiddiridde abaana bangi okuvaayo ne beekubira omulanga nga basaba gavumenti ebayambe oba babeere nga bayambibwa baganda bange intera nnyo okuvayo n'enkola bu video obubeera nga bubalabula nemmwe abantu abamu mwina information gye muba mwagala nze ndeete ate nga si ye information nze kwe nnina okutambulira tubawoninga nnyo ne tubagamba munnange nga tonnaba kutoloka sooka wekkanye ebintu ebimu abaana abamu mutoloka nga temulina na nsonga ntuufu ebatolosa era ffe tubagamba bw'oba nga toyina ensonga nnene enneekusifu muganda wange teweenyigira mu kumenya mateeka teweenyigira mu bintu byakutoloka ne tubagamba nga tonnaba kutoloka soka otunuulire omuntu agenda okukutolosa ali atya enkola ze ziri zitya yewe yali atoloka yatandika atya mateeka ki agafuga okutoloka era bw'oba okwatibwa ki ekigenda okuvaamu ebintu ebyo tujja tubibagamba mwe ne muvaayo ne muyomba ne munange ebintu bye tubagamba biviirako n'abaana okufiirwa obulamu bwabwe waliwo saga egenda mu maaso wakati wa mwana muwala Usherkarma mwe mumanyi obulungi Usherkarma official international wamu n'Naggaga omu bannaggaga Don Asiya teekako ne baawe bayina omwana gwe baafeze ssente ennyingi ddala era ng'omwana oyo aleeta obukakafu obugamba nti bano abantu bwe baba bagenda okutolosa bakuggyako $5,000,000 okukutolosa n'okukolerako ku bintu ebirala byonna olutalo we lwavudde nti mwana muwala olwawabba wa Don Asiya ssente ez'okumusindikira ewaka omusajja teyaddamu kulabika era nga lwe lutalo olugenda mu maaso kati nno waneeno Usherkarma abiyingiramu ng'oluvannyuma lwa Don Asiya avuddeyo n'agamba bagenda pangira omwana ono abeere ngattibwa kino kitegeeza ki tujjanga tubagamba nti abaana abatoloka balina biguruupu byabwe biguruupu bye beekolako nabyo empalana omwana n'agenda n'attibwa ffe ne tulowooza nti no mukama we yamuse kumbe guruupu zaabwe ze babeeramu ze balina nazo entalo ze zibase kino mukitwale nga kirimu essomo lingi nnyo era mubeere nga mwekenneenya ebintu ebimu nze nabagamba waliwo amateeka g'osobola okuyitamu ng'otoloka igwe omwana ali mu buzibu waliwo engeri gy'osobola okuba ng'otolokamu wabula si kutoloka n'obeera confiscated by another person ogwo musango eri gwatolose n'oyo akutolosezza musango kinajjukirwa nti ebbanga eriyiseeko emabega embassy ya Uganda mu Saudi Arabia yali esindisa abantu okujja okukwata Don Asiya nga bagenda mukwatira ku ddwaliro ewaali mwana muwala Omunayuganda yali alwadde Rahma Katonda n'amukwatirako ne wabaawo abamutegeezaako kwe kudduka era kitegeerekeka nti okuva ku olwo waliwo abantu abalinnya mwana muwala Don Asiya ebigere kati mmwe mwenna abaana abaagala okutoloka nze by the way ndi ku saidi ya Don Asiya mulimu abaana abatolose ebbinu nga gwe oyagala kutolokola okulaba Don Asiya ali mu bulamu obulungi abalala nga gwe oyagala kutoloka ng'ogamba omusaala bakuwa mutono abalala ng'oyagala kutoloka olw'okuba omisinga okwegatta omisinga okwedigomba n'abasajja gwe oyagala buli ddakiika ebitundu bye ebyekyama bibeere bisanyufu oyagala ka sex nga gwe kyekikutolosezza omulala otoloka lwa peer groups kyova olaba mugenda ggwa mu bizibu baganda bange waba wasayininga contract wetosigala mu contract waba mukama waakuyisa bubigenda ku office eganya okuyamba genda ku Ministry of Labour abantu abo nabagamba nti no wogenda ku Google n'obasaachinga ennamba zaabwe zibeerako wookuba bajjirawo direct genda mu Human Rights Organization bagenda kubanga bakuyamba amawanga ganeeno mu kikwatagana
ku mbeera z'abakozi ng'omukozi akutuukiridde bakuyamba lwakuba ffe tetumanyi wa watuufu wakulaga n'otabaalira ku poliisi n'otabaalira ku embase n'oleka abantu abatuufu b'olina okutuukirira ng'olina obuzibu. So bambi eno message mugitwale nga nkulu nnyo ogisharingireko ne bannaabala amanya tugenda teekawo linki gwe kwata bukwasi mu linki egenda kubanga ekuvuga direct paka ku YouTube subscribinga oteekeko akadde buli we tuteekayo videos empya ezikwatagana ku bankuba kyeyo gw'ogenda okuba ng'osooka okumanya era